kati Mungu yalese enseenene abantu buli waka goyitamu galimu enseenene naye waliwo ekizibu ekyaze mu nseenene. Waliwo omusajja ebusegaawo mutunzi wa nseenene. Enseenene ze tulya bazifuuyira ddagala ly'abafu. Tugenda kufa. Bantu lwaki bagadde sente bagadde bugagga kyale balime kuwunya yali akwata lyafuwa mu nseenene zireme kuwunya asobola okufuna ng'ate abantu bamaze okufa. Eyo yensi wetutambulira, eyo ensi erimu ekisa. Wokwatira eddagala ly'abafu abalimanyi ndooza mulitegeera babafu. Omuntu kasitaafa balimu kubatawunya. Ono yali kutte n'aliteeka mu nseenene eziriibwa abantu zireme kuwunya zibale n'omwezi nga bagula buguzi. Mwabali enseenene biwondi. Era tubagamba abali enseenene mwegendereze wewe mugula enseenene kuba kati kyekiriko essaawa zino World Cup na nseenene. Omanyi abantu Novemba enseenene zigwa mwenna mukimanyi. Era abantu bangi bagaggawalira nnyo mu nseenene. Ebusega waliwo omusajja yayingidde mu mulimu gw'enseenene n'atandika okutunda enseenene. Kati waliwo omusawo asula nakuwadde ajja asanga emidaala mingi ayagala okugula enseenene. Omanyi bw'osanga ekintu nga kiri mu bungi weeroboza nega nti obangule luno obangule wano obangule wali njala muwulirize bulungi ekiri mu dduniya. Kakati omusawo bwe yazze mukyala nno musiraamu. Bino byenjogera sipanga dduniya mugende ku social media mujja biraba mutegeere ensi kumete kyali mu kisa. Abantu bakyalowoozera ku kabuli. Abantu balowooza nti bagenda kusinkana Allah wabula oli afa kufaakuza kuweza maali alinga gwe bagituma gyobeera esanda ziriko ensawo. Omusawo bwe yazze ku nseenene n'agenda ng'ate singa enseenene yagenze okulya nga naga nti zino ziwunya mpa zino. Namuga nti ekikopo kya mmeka? Nti ekikopo kya 10 baziseera za bbeeyi. Namuga nti ansaliraako njagala bingi. Naga nti oyagala bingi ngenda kukusalirako ngenda kugiramu 1000 ngenda kuguza nnyanya nti kale mpa ebikopo 5. Awo abasoma mathematics ndoza mukubisaamu 4 times 5 is equal to 20. Mitwalo gy'emeka 2 n'agimuwa n'akwata enseenene n'azitwala. Bwe yazituteeka kazi watu ava mu malwaliro nga bwe mumanyako oyo asiika enseenene abaana bazaagala nnyo. Bantu baagala nnyo enseenene. N'azisiika ne batandika okulya enseenene. Famire n'etandika okusesema. Famire n'esesema nga bwe baddukana. Mukazi n'agamba ye enseenene oba ndidde nnyingi oba butto gwe naguze ye mukadde naye ate agamba butto gwe yaguze gwe yasiikisizza yamuguze buguzi nga mupya. N'agamba nti buzibu ki oba zisiridde n'etabu ki? Asesema n'abaana basesema awaka. Wulira sente omuntu gye yeekoledde gye mutuusa kyeyakoze. N'agamba nti owaayi njatwalirako mikwano gyange ndooza maybe embuto zaffe nga bwe mumanyi muntu asobola okulya ekintu olubuto ne lukigaana. N'asesema n'azitwalirako abakozi ku mulimu. Wallahi abakozi olwalidde ku nseenene ne batandika okusesema nga bwe baddukana. Musawo n'agamba ye buzibu ki enseenene zino nga nti ne basooka ne bazireka ku bbali endala ne baziddamu second phase. Omanyi waliwo Allah beyawa ekitone ekyokulya nga wo balinawo alhamdulillah kitegeera nga bwakubamu kati bwayitamu essaawa banga atannakubamu. Ne baziddamu second round ne zibasesemya ne baddukana. Olaba bwe bayinza okusiba, olaba bayinza okutwala ku poliisi ne bakusiba olw'ebintu ebitaliimu. Kati musawo Allah amuleetera fikira afumintiriza aga nti naye twalidde enseenene eka ne tuddukana ne tusesema n'abaana the same thing here ne ku mulimu. Kanzireyo gye naguze enseenene. Yagenze okuddayo ebusega yasanze we yaguze enseenene ng'abantu bakuŋŋaanye bonna baddukana bwe basesema bakutte omusajja mbuuza kiki watadde mu nseenene. Musajja agaanye okwogera
bwe bakutta akaana ke yabadde nako ne bakakwata ne bakagajambula ne kaleeta akacupa nga kalimu eddagala lye bakuba abafu emulago baleme kuunya nakala